Twakira ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero olunaku lwa 8 mwezi 5 mwezi ogw'omukaaga 2025. Nkwaniriza nyongera okwebaza okubeera omuliro omulungi wa radio ya CBS FM nze Henry Mpinga Ssempejja n'enkujukuza banafa abanaku okunambeera ne muganda wange Dr. Sam Kazibwe era musaba atulamuseeko. Ampuliriza nkulamusiza nnyo nkya leero era nenkwaniza programu eno okusasira gwafunye ebizibu kuyozayoza atuse ku buwanguzi. Ngeri y'enjawulo njagala okwebaza Executive Director wa Stanbic Bank Uganda omukulu Samuel Frederick Mwogeza. Omukulu ono yasiimye emirimu gye tukola wano. Mu Lwatu yabadde ku mukolo gwa Uganda National Journalism Awards. Omukolo ogwo gutegekebwa buli mwaka era ndowooza sikulowooza gwe mukolo okusinga okuba omunene ogw'abannamawulire kubasinziira okusiima bannamawulire abanywedde mu bannaabwe akendo. Gutegekebwa ekitongole ekya African Center for Media Excellence. Ekitongole ekyo ky'abakugu. Omutandisi waakyo ye Dr. Peter Mwesige era y'omu ku bannamawulire wano abasooka okufuna PhD. Ffe betwalabirako ogamba nti munnamawulire tokoma ku certificate osobola okusoma ebitabo n'obimalayo. Kati akikulira Dr. George Lugarambe bonna bakulirako department yasomesa ebyamawulire Makerere. Dr. Peter Mwesige kati yawumula kati Dr. George Lugarambe yakulira ekitongole ekyo. Ekitongole ekyo kyekitegeka Uganda National Journalism Awards. Kati ku mukolo guno omu ku boogeza abakulu yabadde omukulu ono Frederick Mwogeza, Executive Director wa Stanbic Bank. Mu kwogera kwe yanokoddeyo CBS naddala programu eno n'endala ze tukola wano. Era bwe yabadde anjogerako yagambye nti Dr. Sam Kazibwe wa CBS. And that's why we're here tonight, to celebrate those who are doing it right. There are certain individuals like Dr. Sam Kazibwe of CBS whose work continues to reverberate across and who has done exceptional work in leading the way for many other journalists. And it is for this reason that Stanbic continues to proudly sponsor the Stanbic Shield for Media Excellence, and for the third year in the row we kyakulabirako eri ab'amawulire abaliwo ab'omulembe guno naye n'abo bateekateeka okuguyingira. Era naga nti emirimu egikolebwa abantu nga nze giyamba nabo abali mu byenfuna nga ye gyali mu banking. Kubanga we yaleetedde ku linnya lyange abadde yakwogera ku mawulire ag'obulimba agasaasaana amayitirivu. Naga nti naye butereevu nga nakwogera ku mulamu ogwo era kiyinza okuba nga kyekimu ku byamutanudde. Simanyi kyamutanudde kuba nze naye tetumanyiganye. Era ne ku mukolo saabaddeyo naye nabadde eno bantu bangi bakama bange eyo ku university. Professor Monica Chipita yasoose okumpeereza obubaka nti owaayi tuli eno ku mukolo naye emirimu gyo abagisiima bayitirivu. So yabadde ayogera ku mawulire ag'obulimba n'ensaasaanya yaago. Naga ye waliwo abakoze omulimo okunywa mu bannaabwe akendo ne bafuuka ekyokulabirako. Era yanokoddeyo erinnya limu lyokka, Dr. Sam Kazibwe, nti omulimu gwakola ku CBS kyakulabirako kirungi eri ab'amawulire abaliwo ne be yabadde ayogereramu n'abo abateekateeka okuyingira omulimo guno. Obubaka obwo abantu bansiima enkya n'eggulu nesi buli kaseera nti nkyogerako nabutute nga bukulu nti ekisooka omuntu yabadde ayogera ebigambo bino si wa bulijjo. Muntu mumanyirivu, ebintu abimanyi, akoledde ebitongole bingi, banka ez'enjawulo ez'amaanyi empitirivu n'ebitongole ebirala ebyenfuna. Ekirala oluusi bwe tubeera ku rediyo nga zino oyinza okulowooza nti ababeera mu office ziri eza waggulu SC gye zifuuwa bo tebalina budde bwa rediyo. Naye omukulu yabadde ku mukolo guno n'ajuliza rediyo ey'Oluganda ne puroguramu ezikolebwa mu Luganda. So nga ateekwa okuba yina ez'Oluzungu mpitirivu z'amanyi eza wano n'okwetooloola ensi. Naye yanokoddeyo erinnya limu ne rediyo emu ya Luganda. Naga nti ekyo kibe kyakulabirako eri bannamawulire. Sebo
omukulu Frederick Mwogeza obako tubweyanziza nnyo wano ku CBS kuba bongera okutuzaamu amaanyi mu mirimu gye tukola. Bigendererwa ki ebibeera mu kutegeka omukolo okufaanana omukolo guno guba gwa kusiima bannamawulire abanywedde mu bannaabwe akendo. Naddala abakyali mu active journalism reporting okusaka amawulire ago. So gutegekebwa buli mwaka nga African Center for Media Excellence ye gutegese. Kati abogeza abenjawulo bayitibwa. Kati ono mu kwogera kwe ng'ayongera okukaatiriza obukulu bw'okunyweza omulimu guno gw'amawulire. We yaleetedde erinnya lyange nga ekyokulabirako mu kuggumiza n'okunyweza omulimu guno okwongera okuguwa ekitiibwa. Mu kiro ekyakeesezza